kati nga takuba era kino kikubye ku simu eno yennyini kati agenda okulengera bakubira Namande kati kumbe oli ono yadidde esimu ya bbaawe esimu ye n'agiteekako Namande yo Namande storage kaani oli naye nga yeeyogeza ate wakyusiza eddoboozi aneddaani mu kisenyiga just ekinfumbuwa senyiga akuluma kati Namande njagala kusinka kali sebo lasita ng'agamba Namande basinkane edda baatugaananga okuzannyira mu ttaka lasita oba yirira ettaka mu mutwe nze nkolera okujjako ng'oyagala tukyusemu tusobola naye nzera pulaata ebadde kati nga mga tusinkane ku kifo ekipya kiro ekikazi nayo kigezi kyamugamba tugenda wa bulijjo kula pulanta kati kumba amaze okweropa gye basinkana bulijjo kati nga mugamba mu lumu yaffe eya bulijjo namba 9 lwaki tetugenze musamu nti akula pulanta namba 9 oba onsanga nja kuba nkulaba mu ssaawa yaffe kati nga mga nzija kula pulanta kati kumba akubira mukazi we yennyini ow'ewaka kula pulanta egenda maaso kaakati no tugenda okuva eyo waliyo omukyala ajja atambula mpola mpola bamuyita Zaamu Maridadi oligino n'emuzinga abaako akafa akasanyukirwa waayingira egenda maaso kati kumba alina gawadde asuubira okusinkana kati yakola nga mugamba mweyaako okunywagira anywanywako nga bwamulindalinda mpola ng'atula naye bamuyita Zaamu Maridadi ng'asooka gye ekisimu bikazi b'ennaku zino byayinza okwekolera nga byessaamu amagya kati kyava gyagikubeko alabe emisajja twategeeraga ntusinkane wano naye tatuuka ak'okunywa bakamuleetedde wulira kuba ne bwebandongo atalina sente asigala ku mulyango ne wabeeradde mungo mwagala kati essimu agikuba naye nga teyitamu tusheshe mu nguvu marafiki waliwo ebidongo bingi ebikuba gazamuka twenda tufanye kazi twenda tufanye efirimu egenda maaso mwenye wangu sijachoko unome kwa mabati bado mbele usoke bakuvumiliane isilasi yako rafiki wangu sijachoko unome kwa mabati bado mbele tugenda maaso usoke bakuvumiliane isilasi yako mwenye wangu sijachoko unome kwa mabati bado mbele tulipenda nataka tupata na pesa utapendwa kama una mali kila dakika dunia yanageuka na familia yako usisahau fanya sana watoto wakwende kwa shule basinga bakusegerera tokwa musubi kwecho chokula ngagenda masala kendi afuna kakunywa awula n'obusungu bumuta abakazi bagala genda kwa appointment ate abasajja nyimulwayo kali awula yagala kuyomba gasiya tugenda maaso bamuyita Zaamu Maridadi kali nga tagikwata nenaawe oli luddawa waŋŋambye ntuule wano ku ddeeke kiraabu naye totuuka ku ddeeke kiraabu ate nga nze ndi ku ddeeke bintu ebyo naye toli serious naye bannange baby kini ebintu bino lwaki obireetamu amalala ate abakazi sibaagala malala mu bintu mulaba bwatunulanga owe14 kumbe emyaka gy'oli gina era ali ku jjo kani nga muganze nankulinze mpulira ate oba simanyina kumanya naye oli mubi nnyo I don't want to keep me waiting enyanguwa bannange laavu egosa amaloboozi gagonza laavu enyanguwa bebe tufanye kazi bagiyita obwenzi mu maka ayogera nani
mwenye wangu kati agenda olafunye confirmation ekyana kijja kibaby kijja soka usi kati bwamala okuguma isilasi yako rafiki wangu ng'akwata kubo nga alinda kakati nnonono lasita wuno sitole kibaby ate gwe mwana madhale nkwagala nga wava erinnya kumba ava mu bwenzi kakati baby obwedde abankubira mwana nva kwogera nabo kati awulira kati ng'amugamba nti agenda ku mulimu bamufunidde waliwo akalimu akabaluseewaawo kati abadde alina sooka gamba mukazi we ng'agenda kati nga mugakulwa obulungi bw'amaka bwaffe genda oleke ndionoonya akasente si nnyo naye otumanya bakyala mu olw'obulungi lwaki okoya tokuzuukusa sibyagala kati mbw ayinza obutadda kuba ebintu by'emirimu gino egya safaari basula nnyo nga bakola yani asula nga takola mirimu egyo era emirimu baba bakola ekiro munange nene ng'amala okitegeera naye nze nteesa yange yandibadde nti ku lw'okubulungi bw'obufumbo omukazi bw'aba afuna buli kyetaago kyewaka oluusi ebintu ebimu basibandi birondodde kuba bisobola okwerumya omutwe n'okugga n'essanyu ne likuggwako na buli kimu ekyo ne kibeera nga kendedde twatumanye erudda gye biyinza okuggwera gy'onookoma okulondoolalondoola nnyo omusajja ekyamazima abasajja baliiraliira nnyo ate vocabulary mu Luganda waliwo kye bayita okusajja laata gyekiri naye teriyo kukazi walaata ebintu ebimu gakisaana kwerekereza n'ogamba wayi omanyi bw'obanga tolina kyofiirwa then obaako nekyotafuna kati bweyagala obufumbo bwokuwangaala oluusi balo waliwo ebintu ebiyinza okulabika nti bimukukuumira gwe naye ne muba babiri ne muwangaala n'abaana bammwe ne mubakuza naye ng'okimanyi kiba kitono nnyo omusajja obutamulondoola kusinga ate okufiirwa essanyu n'ebirala ebyandibadde mu bufumbo nteesa kati abagenze ku luzzi bakomyewo yekaaji kati ng'asooka ajja apangululeyo ebyamaguzi obedde abitadde mu saidi kava wano kati muwogo gwe baleese ate ono omuto awoomerako ekijanjalo kyamagera apaakungulula abasajja abasinga baleetera mu nveera jaketi ebaddemu ekituli omu yagudde bugwi omukyala n'avaayo nina omukyala agenda okwetegereza omwami ava kuleeta ono nga abakazi bali mu buzibu omwami ava kuleeta kati ate gwe baleese daba bwatunula mukazi watuyono gwe yawasa omubuuza sireese gya misana yekaaji muwogo bwe baba bamuleese omubuuza gye lwaki muwogo omuleese muwogo omujja sagambye nti ngenda kata kyamisana simuleese sireese kyamisana tetwagamba musawo tulina okulya nnyo gundi tufune guvi twala eri naye musajja gw'amagezi ogajjawa naye musajja gwe muwogo kati tomufumba oba nomufumba naye muwogo gwoleese omuto yenna wuno muwogo abulamu emyezi ena mirambaali gwabwata wano egamba musimanyi siiyo omusajja tayiya lunaku muga abasajja tukene tugende kampule n'owulira muwogo gamba muto ate awomanga omukulu sagala kumalako mirembe ate bwonzanyisa nyamumeketa yenna ne bamukuwa ne batwala eri nga muwogo omugjewo oyo gwe obaabo baba bamugjewa gwe wadde oluwogo waleese kajiniko muzibu nnyo era bw'omutabukira akutunulira ali glass opa sagala kumenyera gwe sente manyi we baziwenja kajiniko bumuwogo simanyi biki toddamugira twala eri omukazi atabuse kati nkiraba wano ewaka sikyasobola kuboggola mboggolerwa naye gwe mukazi gwe kano katunula jjukira bazze beeteesa nga bagamba bajja kukuba omukazi ono ebinnya ajja kitegeera entamu zange ekyo ekiyungu wakisangawo enku ziva mu kibanja kyange n'ayiwa olunyata kati ono yamugamba fumba emmere toyagala omukazi atajja fumba muwogo muto mufumbe
Tajja mufumba tujja mumeketa gwe Nkubulidde amazima sigenda gifu. Omukazi yeekyacha Gyefumbira eyo so yafumba mmere buto bwe butyo. Enkulu eriwa gye naye wa mwasinika amanya eriwa enkulu gye wajja naye. Eriwa enkulu gye wajja naye. Kajiniko. Wajja neriwa. Kajiniko. Njalumu kusata emiggo. Era bulijjo. Oba Kaji muzibu nnyo Kaji Kajiniko. Simwangu Kaji Niko Kaji. Wogo gwova kuva mu nnimiro buliko n'ettaka. n'ettaka. Ekigambo ekyo. Efirimu egenda maaso. Oyasami. Waliwo yayanzero nankwata obubbi. Waliwo yayanzero nankwata obubbi. Nseke nnyini ze ngenda okwekwatira oli mubbi. Tandika osinika ebyo ebingi. Kanula. Biggwerawa. Gwe mulamu jangu wano. Biggwerawa. Ya. Efirimu egenda maaso biggwerawa. Buno obwogo mu bujjewo buto. Ng'ayita mulamu we. Nantukisa ne. Ate bamugambye we bawono wayombera balina omusu n'amannyo gano. Ne kamutandikako. Laba emyaka egivuma omuntu omukulu. Bandoota. Tulaba ameka bano benvuma. Hey! Oli mubbi nga muganda wo. Ekika kyonna kyonna kifu nga ndabye. Bwe kiba kifulwa kibafumbirwa wano nawe oli mufu. Bwe tuba babbi naye kubya babbi kwolya. N'okwambala by'oyambadde. Sente twaba babba ki ne batunda. Sente ze baleeta k'oyambalidde. Kati lekera okwasama. Ensi eyonoonese abaana nazikuno oli ne wabanga mmwe mwamuwasizza nga wadde akuyita mwami munnange kyabanga kitiibwa ekiweereddwa abooluganda oluwasizza omukazi naye ate olina okuwa ekitiibwa nga mulamu okuba abamukulu ku ggwe n'omusajja yenna bw'owassa omukazi era osigala omuwa ekitiibwa kubanga naye omukazi abaako paati nene gyazannya mu bulamu bwo kyasama kati daba omwana ogende tutwa muganda we yamuwaga ku lw'okuba omwana ono aluŋŋamizibwa ow'empeke entono jawo sirwa Kajiniko jawo ye baba w'omwana ono nampeko bonna amagezi muwowongole tunule mukazi baba yaguddewo busirusiro okutategeera nagaye buli wotunulira firimu nga zino baako ekyokuyiga kyofuna tuli ku ssomero egenda maaso kina Uganda obuzibu mu maka bwenzi mu maka twaga tumanye ludajja biggwera mukazi wattu yetunula omanye ensi eno onoonya omusajja gw'onoofumbirwa nga tukyabalaba nga byonna byonna ebisigaddeyo biwowongole n'ogamba niko onoonye engeri gy'okimalirizamu yagwa ku kizibu ulira obuyimba buli eno kwata ku mmeeme suna ku nninga kali ng'ono tatuuka omwami yagambye mukazi we musimanyi yafunye omulimu era omulimu gwe yafunye mbu simanyi biki efirimu egenda maaso endongo zaawa nebbala zisuula zikuba bannange bebi nange nsanyuse wuuyo laba yambadde ng'abasuubuzi yagambye mbu yafunye omulimu yakigambye mukazi we kuba yasiibudde kani ng'amugamba bannange how could this happen to me nkulinda sikulaba kweni bana is so bad kweni nga kitanzize pani kali baby and been trying to refresh my kweni kyogamba obedda wooli owedde essimu network yange egira engeri gyembadde entambula ate emirongo tegikwatagana oba wakava guli ng'atodda guli kati mbu network obedde ekyankalana efirimu egenda maaso ng'amugumya naye ekyamakulu kyonna kasita wende ekikulu kasita nzize kaliko kanywa alina ekimalidaadi kyekimyula muzuuli bananga I thought you know coming kweni nga enzija kani nga mga singa nali malayika nani kutuseeka ate malayika eyenda musiru ono nga kasitala yange enziza ate nga ije siri malayika bantu balinawo kusobya tusobya naye era maze nentuuka ali mbwenzi owuli omutima egunkuba kati omutima gwasirisa ate kati mpulire n'ekiwowolo kivugira eno wansi nga tuluba naye nikijja kutereera
efiri patano mukazi we gwayagala ennyo gwe yazaalamu n'abaana atulabe yamugamba neerabidde kyaja yamugamba neerabidde kyaja ne balyoka baleeta obwokunyono wa mirinda nnyo nani waliwo akawaga embeera wano ne bamuleeta eni kano kanaawaga embeera kano bagamba mulimu obwokunywa obuwaga embeera naye oba toyagala kubanga oli aleeta akawaga embeera akusikaagala kajja kunfuluusa ate nga tulikidde kuba kyetaaga noba mukawaga embeera nogiwaga banange you so peaceful ni wepakire soda efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ne baleetaako okunywa akalala ako kajja kukola mukazi yayogera ssebo bintu by'ennaku zino byatabusa abakazi buyinza babweddiza be batwala abasajja ku awutingi efirimu egenda maaso kali nga mugamba nange emirembe sikyalina kali nga mugamba kuba buli kaseera gwe gwentunuulidde kali nga mugamba olowooza munange nina wendi nga sikulowoozezaako kubanga gwe kennyini waŋŋamba mbu simanyi weetaaga omuntu omutuufu ne banne nange nkwagala pata naye olabi kunnimba kwini ali nga nkulimbira ki kino ssebo kimugamba kimwagala era singa nali njagala abakazi bangi abakazi bangi sibasobola bannumya omutwe kati ate ekisinga oleeta obuzibu omuntu kubanga yakoze ensobi yaye n'afundikira ng'akyakolera ddala ensobi kali ng'amugamba mutasobola ssebo ye bakazi bangi asobola mukazi omu era mbu ye gwayagala era bulijjo mbu yeekuumye gwolaba oyo ng'alinda omukazi omutuufu kali n'omukazi ono naye yafunye omusajja omutuufu kati kumbe bino byonna byayogera afukumula kubanga akitegedde omukazi alinamu akaja abasajja b'ennaku zino ku ssente sibakyalina mikisa kati nabo banoonyayo beetaasiza embeera bwetyo bweri ni bannange neeyanziza okunjagala kyokka bannange you love me ni bannange onjagala nnyo naye niyo mpulidde kali nga mugasooka onnindeko awo ategedde ekikazi kirina ssente kigayiba muwe n'ebyokunywa ni bannange singa abeeranga y'ono basajja abasinga nga bayaayi katuddako mu babannaffe mbeera mpya abambeera mpya furniture group babajja ebitanda mu miti emigumu nga ttooke kkulu kubanga ekitanda kikulu nnyo mu maka kati ekitanda bw'otwala ekya kirundu muyinza okugezaako okale kwagala okuba mu kwaya kitanda nekikola ki ne kibalemesa okuba mu kwaya tugenda mu maaso kakati kumbe lasita eno gye yakoleranga lasita baabo efirimu egenda maaso lasita wuuyo banye abasinga badesigninga emibiri gyabwe okusinziira ku mirimu gye bakola kati enviiri alinga ziyayibwamu akataka kuba asiba mu buwunga bwa gundi buno obwembaawo njagala olabe kalasita seba ali mu kwewaana kalowooza katuuse ku ddo kumbe walukebe tutuuka ku mulyango ngenda okuyingira omanyize ewasinga nyingira lasita mwenzi ekirungi talina loogi gyatamanyi mu luka guno badde nsaba kunnyingiza wala ndabidde okwebwalabwala njagala olabe ate ninamu akasente eneebuzaabuzaawo nenjiragira nemuga abakozi bakuyitaani mukikola mutya tukikola olwakuba tetuli bafumbo ekyokuba omufumbo si kugamba nti musango musanga ate kati ye lasita akimanyi bulungi nnyo obufumbo bwe tebusobola kumulemesa bwenzi bwe naye obanga toli mufumbo osobola okulabika ni oba mwenzi oba oyagala ate ebiseera ebisinga abatali benzi agasijja kuwasa asobole okufuula enju ye loogi naye era bisigala bigaana abanoonya ne babula naye abafumbo
baba bafuna abakazi bangi naye nga jjukira biba bikemo kugezaako kulabika ne bikulemesa bufumbo kuba buli wogenda maaso n'ekyo munnange omanya mukyala ate essaayo na bwakugwiramu oyinza obutamusigaza njagala labe ye lasita atunuulidde obwenzi bwe bw'oba omwagala ng'akwagala ky'oba okola funa sente tolina mukasente ate zaffe tuzimanyi zigwa nga z'amagye ky'oba okola funa luumu ne bw'otafuna ddamu funa singo luumu okwate ogula ebintu bibino wanene osobola kali ye lasita yafuna amagezi gaagano bw'obanga olina omukazi gw'oyagala omulala ebbali oli waddembe okuleka ndi okola ki ofunayo ennyumba endala omukazi n'omukolera amaka amalala n'olabika ndi obaako ky'otereezezza kubanga ekyokulala ate jjukira ffe tukola fanica kyogandi oyinza opangisa ennyumba n'obula ekitanda ky'oteeka naye ate muna ebintu by'ensi bizibu oyinza okusanga ababazzi bano ng'asula ku ttaka ne bagakulira n'ennyanja sikuliira obanga yalina akatanda akasinga okuba akabi osanga omuzimbi ng'azimba ennyumba nga ne seminti tawera ebintu by'ensi bizibu bannange oli omukazi nanyina ebitanda bino olaba ajja kumpa sente nkuwe baba osigadde balance mutini ku ntebe amagumba tukikole bwekisi ojja kunyamba olaba ziri entebe ozimpe ekitanda nina nze wange obadde tolina tawana kujja era nawe bakumanyi bina nawe okigezula wansi omusajja kapeta mulago nayere mukugula kaakano oluvannyuma waliwo ali mu kusaanika akatamuke wali saanika akatamu katuba tulio nga nnyina ageza kubira mutaata w'abaana ate si mukwali ababbange yafunye buzibu ki kali nga mugamba ama ekirungi talaleka simu yo yinza oba yamuweddeko naye sikiwani yali mu buzibu ina kweraliikira taata muntu mukulu kali nga agamba kireka essimu yaweddeko bugwiki muliro musajja wange kama katonda mukazi bwatulebera ali ena ali ku ntujjo aŋŋeeba alowooza omusajja gy'ali ayinza oba yafunye obuzibu essimu teriiko naye kano kamugambye ayinza okuba teyakyajinze ensonga lwaki essimu tekola kiteriiko njagala olabe wuyo yamugo ono amugala tafayo taata alyoke kali nga mugada kibangawo mu mbeera ng'eno kali nga mugamba ayinza okuba alina ekyamukutta oba oli awo maama mweraliikirivu nnyo mweraliikirivu nnyo maama bambi ku bbaawe ne maama naawe okaabakaaba nnyo basajja baba bajjako amasimu nga bali mu kukola ate ebiseera ebisinga bamaama mwegendereze sala ze musabeeka baawe ayinza okuba ali ku mulimu ng'ali mu kukola naye gwe olw'endowoozayo ku ekyo kiba kimu nga basinga byaliko byonna abivaako kyokka aba ali mu kunoonyeza gwe oluusi esaala ziyitamu gweoba oyagala mwami akomewo naye ng'ate nkya mugenda kusula njala kati ebintu ebimu olina okwegendereza ng'osaba owooza singa onaakola kino kumba oli mu musiba tomanyi nga bamuyita mwami Magumba tugenda maaso kali ogenda okutuuka se buno omukazi nga yajja mukazi wa lasita bamumanyise wano lasita kasitoma nnyo omukazi yajja nga asaba kisumuluzo kali nga mugamba atera kulekani yawumulira mu lumu namba 7 yeri esembye mu kasonde eri waliwo ezo mu kasonde emiranga niwe giba gisusa abeeno sibawulira kali nga mugamba genda
kati kumbe omukazi asaze wajje ku loogi bayi bulijjo gyayendera nene banne magumba akyusa bakazi yabafuula mipiira gya mmotoka ajjako yale azaako egenda mu maaso ng'ayitawo emmanju sajja baazimba obufo bwabwe mu kava uyo jabulungi ateege gulawo musajja ono mumaleko obwenzi nnyabula ati ngajja sajja benda sajja benda banaye sajja mwenda ngajja ayingira kati agenda otuuka mu kisenge wano baaba yeewuunya nnyo naye niyo omusajja ono si mwenkanya bane asajja muyigawo bwenkanya omusajja lengera omufaliso bannange mazima obuliri buliko n'akatimba k'ensiri mazima ffe ensiri zituluma nga abali mu ttale babanga abali ku front line kumbe nnyini gujja ne gubeera eno ogusajja guno naye nga guzibu abasajja mukama katonda mwakula mutya sebo kati omukazi kyakola nga ayingira mu kisenge atandika kwetereza anti asuubira kulaba ku nammande kati ono kyakola nga adda mu buliri njagala akitegeeremu omusera efirimu yaffe egenda maaso ate nga twagala tumenye ebiggwa bitya ng'asamba bulangiti ng'asamba bulungi nnyo bulangiti nga yeetereza bulungi efirimu egenda maaso oba yamukubira essimu jjukira kamugambye wenna abantuuse ku mulimu nja kukubirako baasi kale njagala ojje ku mulimu ng'okimanyi nammande yaaliyo omwami amanyi ayogedde ne nammande kumbe ekiriwo kirala ng'atereeza bulungi nga yeebikka ayagala ammalemu akajanja olwaleero kaakano ogenda okuva eyo ono aba ali wano nga tafuna essimu emukubirwa kakati jjukira oli yakutte kuba okusituka wano yakutte essimu okuva wano ekuba okugenda essimu yagirese wano ku mmeeza kati oba gikubako essimu kino ekikazi kirina ebbuba nga kigikwata kati akubye essimu ng'abuuza ye bulijjo mbadde mmanyi essimu eno ya musajja wuuni ng'amugamba ndi mukwano gwawe mmanyi talina mukazi yenna kweni byonna ebibyo bimanye kati kyogamba talina mukazi yenna ng'amuganze simanyi kuba ffe kyatubeerawo twali tumanyi nti omusajja endiga yamutomera omukazi omugomanyi mukazi weya kati ngagane ayina omukazi gweyogerangako gwagezaako okwagala okuba naye empuliraako bambi nga kimukema ni mukazi kyoyo gwe yali agamba gwayagala obeera naye wulira munaye luba lugambo naawe bambi yogera kati bw'oba si gwe nakiyunga Olive omwana w'engabi kali ng'amugamba ndize nannyini essimu byo twogera ng'agamba nti omukazi gwe yali bamuyita nakiyunga bannange